togenda komawo konzibire kweno light miriramu wano wobadde aha oyongere emabega tenkwate bulungi nja tutuulako obutuuzi namba jiwawe namba eri 075 ana 12 ya Airtel eri 075 ana 12 then Airtel no MTN eri 0779 870 875 0779 870 875 namba yange nkozesa Instagram kwendi kusa THK@nation zile namba zange ya Airtel WhatsApp call me nesindikira ka message netujja kukwatagana nja kukolera ekifaananyi ekyamulembe bintu byonna oba birthday oba bikyebyo kyonna kasati bakifaananyi yateeka mu ddiiro lyo yateeka mu ofiisi yo oyagala kukigabira mwagalwawo mukaddewo mwanawo kyonna kata kiba kifaananyi oba nakisi tewali kisobola kusiiga nebwoteekaawo mazzi nongamba gasiige nja kugasiiga ngo kyonna kasa kibanga kifaananyi oba tukizemu munakyo mu artwork nja kukikola ekitegeeza tokola bino byokokolerako n'ebirala ne paintings nzikola bakwatika naye tukoze tutinze nnyo wano naye nga ne paintings nzikola eza art ate design kwambaza bikyebyo ebiti ne fashion mukola fashion mukola era ali eyo nga omulimu olinayo mbaga olinayo kwanjula olinayo birthday olinayo shoots fashion mukola kwa byensoma tuna fashion soma okuba ebifaananyi byendi mu kukwasaganya byendi mu kukamu waliwo ekitalekeka akasemberayo ddala oba byonna biweddeyo lowooza ebisinga bannange tetugenda kusukkawo wano ebintu bingi nnyo kati siteepu endala ku bakadde bange kalwaka kusaka okutumira ku bakadde bange mwami n'omukyala salongobusi bali eyo waffe kala amatembe nakabiso pigi district gyemba kadde bange awo mbagala nnyo baganda bange Joyce Christine January bona mbagala nnyo ne bamikwano gyange gyembeera nabyo wetukikwasaganya nga tusoma abo bebasinga otuzaamu amaanyi bagamba wano kisoboka kyongeremu amaanyi wano nekyotakoze bunyina gamba okikoze eki okikoze oli wakabi ebyo bituzaamu amaanyi era batali bange bonna bensoma nabo olwatandika ekintu kino bajoelo RJ Alois awona kati bali mu art twatandika ffe group yaffe mpolampola tugamba tukwasaganye art otugenda okusobola so guys big up mwena ba obi bange ne ba ogi muna GMPTD abasomesa bange respect nawe nkwebaza okumpa chance okwogerako eri eggwanga okwogerako eri ensi sinagwanga ensi kwa bino bigenda worldwide so I'm so grateful okubeera nga nfunye this opportunity okulabikako nange mu maaso g'abantu
kibeera kyakabi era may the Almighty bless you bro. Kati bannaye step endala esigaddeyo yatwala waka waffe eri nnyini yo oba nnyini waako oyo era tujja kuba tumugoberera paka waaka okutuuka eri nanyini waaka. Toddeeyo feno kyetulina wano bwe tukolera ekifaananyi tukigoberera okutuusa nnyini waaka nga tukoze eki Okifunye nga tukimuwadde era ndooza gwe mutendera ogusigalidde oteekayo waaka okumuwa nnyini ye. Era bannange takola kusiga kokka bifaananyi, akola n'ebino graphics, painting, okudesigninga. Bwe toddeyo noga nti anzi sagala kundesigninga kunsiiga ne basobola okundesigninga abikolera ddala. Era ebintu bingi nnyo bye tukwasaganya wano bannange. Nkoze ne bannange ku kamera manyiiko omu Aliene omulala ye mugagga wa ekyaliwe ababiri be babadde mabega wa kamera eyo walaba ebitatambudde bulungi bo be babaddeyo. Bannange tugenda kusukkawo wano mubeere bulungi mweraba.